Twatandika okuddamu ekibuuzo kino nti obulokole kye ki? Njagala okutandika okukyogerako mu ngeri endala okugamba nti okulokoka bwe bulamu obutaggwaawo. Ekyo nakyo twakyogerako naye tetwakigenda buziba. Kye njagala okutandika okukola ng'era ngenda kuddayo mu Yokaana. Twatunuulira Yokaana 3:16. Ffenna tugimanye tugamba nti bw'ati Katonda bwe yakola ki? Bwe yayagala ensi n'akola ki? N'awaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo atufiirire ffenna nti abo bonna abamukkiriza bakole ki? Baleme kuzikirira naye bafune obulamu obutaggwaawo. Evase tugamba nti okulokoka si kwe kugenda mu ggulu, kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. Okulokoka si kwe kusanyusa Katonda, kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. Okulokoka si kwe kusabira mu kyakya y'abalokole, kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. Si kwe kubatizibwa, kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. Si kwe kukola ebikolwa ebirungi, kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. Obulokole kye ki? Kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. Ekyo twakyogerako nnyo naye waliwo ekibuuzo kati leero kye njagala okubuuza era kye njagala tuddemu nga tusoma. Kye kibuuzo nti obulamu obutaggwaawo kye ki? Fine, obulokole kwe kufuna obulamu obutaggwaawo naye obulamu obutaggwaawo kye ki? Kwe kugenda mu ggulu? Nedda. Kwe kubeera mu ggulu emirembe n'emirembe? Nedda. Kye ki obulamu obutaggwaawo? Nnyinza okuwa ansa yange nnungi ennyo oba embi nnyo n'owakana nayo. Nnyinza okuwa musumba wange kyagamba n'owakana nakyo. Nnyinza okuwa musomesa wange kyagamba n'owakana nakyo. Oyinza okugenda ew'omusumba omulala oba father oba reverend oba bishop oba papa naye n'akuwa kyalowooza obulamu obutaggwaawo kiki. Naye era wajja kubaawo awakana ajja kugamba nti si kyekyo. Naye waliwo ansa gy'otasobola kuwakanya kubanga eno ansa ate yo Yesu yatubuulira obulamu obutaggwaawo kye ki. Yesu mwennyini yatubuulira. Tukisanga mu Yokaana 17 olunyiriri olwokusatu agamba bw'ati, obulamu obutaggwaawo bwe buno, abantu bonna okukumanya ggwe Katonda omu wekka ow'amazima n'okumanya Yesu Kristo gwe watuma. Okiwulidde ekyo? Yesu bw'ati bw'agambye. Kansooke nsome endala egamba bw'eti, obulamu obutaggwaawo bwe buno, abantu bonna okukumanya ggwe Katonda omu wekka ow'amazima n'okumanya Yesu Kristo gwe watuma. Translation endala y'Abaganda egamba bw'eti, buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Endala egamba etya? Kandabe. Eno naye egamba kutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. So eri yatugambye kwe kumanya Katonda, eno etugambye kwe kutegeera Katonda omu yekka ow'amazima, gwe Katonda wekka ow'amazima. Zonna nzirawo bazityo wezigamba gwe Katonda wekka, okukumanya gwe Katonda wekka ow'amazima. Ye Katonda yekka, teteri bakatonda bangi, ye Katonda yekka ate ye ow'amazima. Wano bakiyita ow'amazima, the only true God, naye Katonda yekka omutuufu, Katonda yekka ow'amazima. Katonda nkyogere ntya kubanga bano engeri gye bakyogera balina kye balekayo kye batajjayo bulungi, nti kisoboka okubeera ne Katonda gw'omanyi oba gw'otegeera naye nga si ye Katonda oli omutuufu. Okyegera kye ŋŋamba? Wano bakozesa ow'amazima. Bwe bagamba Katonda ow'amazima, yes fine, message gye twagala eyinza okuvayo naye ate osobola n'okukiwulira mu ngeri endala nti Katonda ow'amazima oba Katonda alina amazima. Naye wano Yesu si kyagamba, tali mu kugamba Katonda alina amazima, ali mu kugamba Katonda oyo mazima, Katonda mu butuufu bwe, Katonda omutuufu. Manyi bakitegeera. Kati atugamba nti obulamu obutaggwaawo,
kwe kumanya Katonda omutuufu. Obulamu obutaggwaawo kwe kutegeera Katonda omutuufu. Era kino ekigambo Yesu kyakosa ekigambo kumanya. Abayonaani kye bayita gnosco. Ekigambo ekyo gnosco tekitegeeza kumanya mu mutwe nga bw'omanyi nti eno kala nti oba nze ndi musajja oyo mukazi eyo ntebe eyo nnyumba. Si kumanya bw'otyo ng'okozesa mutwe gwo. Era tayogera ku kumanya kuno kwogenda mu kibiina n'osoma nti 1+1=2. Tubagattemu n'emufuna 2. Waliwo okumanya okw'ekika ekyo nasi kwayogerako. Kuno okumanya kwayogerako mu Luzungu kye tuyita experience, kwe kumanya ng'oyitira mu sense oba senses kyeki mu Luganda ng'oyitira mu sensi ey'okulaba, ng'oyitira mu kulaba ekintu ky'omanya ng'okirabye bulabi n'okitegeera nga wakitegeerera mu kukiraba oba wakitegeerera mu kukiwulira oba wakitegeera mu kukiwunyiriza oba nga wakitegeera kukikombako test oba nga wakitegeera feeling wekifiiringa bwekiwulira ku mubiri. Okumanya wategeera otya nti omuliro gwokya? Wagenda mu class ne bakusomesa nti omuliro gwokya? Nedda. Olina kye wakola oba wagukwatamu oba wagutuulamu oba wagulinnyamu oba olina kye wakwatako ne kikuyigiriza nti omuliro gukola ki? Gwokya. Era okuva n'olwo olunaku gwe wennyini toweetwalangako ne weeteeka mu muliro kubanga omanyi. Wategeera otya nti enkoko ewooma? Wasooka kusoma degree mu nkoko? Nedda. Eri eyakusomesa eri eyakufumbira enkoko n'akuwa enkoko n'olya n'otegeera nti ennyama y'enkoko ekola ki? Ewooma. Okwo kwe kutegeerako twogerako, kwe kuno okutegeera Yesu kwayogerako. Yesu tali mu kwogera ku kumanya oba mu kukutegeera okwa class kw'okutuula wansi ne bakusomesa oba okw'okugattagatta amagezi mu mutwe oba amagezi ali mu kwogera ku kumanya oba kutegeera okwa experience nti okiriddeko n'otegeera nti ekyo kikaawa, ekyo kiwooma, nti ekigaji kikaawa, nti omunnyo bwe guti bwe guwoomera, nti okutte ku muliro n'owulira nti omuliro gwokya. Atugamba nti obulamu obutaggwaawo kwe kumanya Katonda, okumutegeera mu ngeri eno ey'okumufiiringa, ey'okumumanya nga gwe bwe weemanyi, okumanya Katonda nga bwe weemanyi gwe munda mu ggwe, ki ky'oli, ebirowoozo byo byonna ebyo, nti Katonda tumumanya ne tumumanyira mu ndowooza yaffe, ne tumutegeerera mu ndowooza yaffe, ne tumutegeerera mu mpulira yaffe, ne tumutegeerera mu buli kimu kye tuli, mu mubiri gyaffe, mu mmeeme, mu mwoyo, ne tumumanya nga bwe twemanyi, n'abeera kumpi naffe nga empewo gye tussa bw'eri okumpi naffe, nga bw'eri omu naffe. Empewo gy'ossa naawe muli omu. Empewo gy'ossa muli omu, eva mu ggwe eyingira mu ggwe. Nti ne Katonda bw'atyo bw'ali, tuli omu naye, ali munda mu ffe, tuli munda mu ye, atwetoolodde, ali munda ate akwetoolodde, wabweru, munda, naawe, mu ggwe. Ne tumumanya bwe tutyo, bwe bulamu obutaggwaawo obwo, okumanya Katonda mu butuufu bwe. Si kumanya Katonda owa musumba ogwasomesa, si kumanya Katonda owa kyaki yo gwesomesa, si kumanya Katonda nange ali wano gwensomesa, okumanya Katonda gwe, okumwemanyira, okumwetegeerera gwe nga gwe Katonda n'akubikkulira munda mu ggwe, ekyo kyennyini kyali. Obwo bwe bulamu obutaggwaawo kye kitegeeza. Naye teyakomaawo n'agamba n'okumanya oba n'okutegeera Yesu Kristo gwe yatuma. Obulamu obutaggwaawo kyeki? Kwe kumanya Taata waffe, Kitaffe, n'okumanya Yesu Kristo bulamu bwaffe, Baawaffe. Okumanya Taata, Kitaffe ne Kristo bulamu bwaffe. Haleluya. Ekyo kye kitegeeza okubeera omulokole. Obulamu obutaggwaawo kye kino. Yesu yayogera nno, eno vaasi Yesu yayogera, si nze, si Pawulo, si Yokaana, si Yakobo, si Peetero, Yesu wennyini, Yesu mwene yayogera n'agamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo, kwe kumanya Katonda, kwe kufiiringa Katonda, kwe kutegeera Katonda, kwe kulowooza ebirowoozo bya Katonda.
n'endowooza ye. Endowooza ye eri munda mu ggwe. Abakolisi 2:16 etugamba nti tulina endowooza ya Kristo. We have the mind of Christ. Kwe kuwulira n'omutima gwe ng'omutima gwe gwe mutima gwo, ng'omutima gwo gwe mutima gwe. Okulowooza nga bw'alowooza, okuwulira nga bw'awulira, okumanya nga bw'amanyi, okumufiiringa, okumulaba, okumuwulira, okumuwunyiriza, okukola, kumutesitinga. Ekyo bwe bulamu obutaggwaawo. Kwe kumanya Katonda mu ngeri eno, si kumumanya mu ngeri y'okusomesebwa. Okusomesebwa si kubi, nange ndi wano nsomesa, naye nga twavaayo dde nga twasukkuluma dda ku kusomesebwa, nti tusookerako no level nabatusomesa, naye ne tusukkuluma ne tweyongerayo mu maaso ne tugenda ebuziba ne tutegeera Katonda mu butuufu bwe, mu mazima ge, kikyennyini ekyo kyali. Obwo bwe bulamu obutaggwaawo. Ate ekyo kye kitegeeza okulokoka. Okulokoka kye bwe bulamu obutaggwaawo. Si kugenda mu ggulu kumanya Katonda, si kugenda mu ggulu kutegeera taata waffe, kitaffe, n'okutegeera Yesu Kristo bulamu bwaffe. Obwo bulamu obutaggwaawo. Si kusaba nnyo, kutegeera kitaffe ne Yesu Kristo. Haleluya. Bw'obanga oli mulokole nga kino ekyokutegeera Katonda tokitaddeeko nnyo, tokisibyeko nnyo sera, tonnaba kutandika kutambulira mu bulokole obutuufu. Kankiddemu. Bw'obanga oli mulokole naye ng'ekintu kino ekyokutegeera Katonda n'okutegeera Yesu Kristo, obulamu bwo si kwebutambulira, tonaba kutegeera bulokole butuufu. Sigambye nti toli mulokole, oli mulokole naye tonnategeera bulokole kye ki. Kubanga obulokole bwe bulamu obutaggwaawo. Kwe kutegeera n'okumanya Katonda mu butuufu bwe, Katonda ow'amazima n'omwana we Yesu Kristo. Haleluya. Yesu yeebazibwe nnyo. Haleluya. Lwaki tetukomaawo? Tukomaawo. Kubanga wazitowa weetaaga okulowoozaako. Ate nga ne vaasi endala zengenda okuleeta nazo zizitowa. Kati tusooke tukomaawo. Tujja kweyongerayo tusome. Tunnyonnyole ebintu bino mu ngeri ennungi. Oli wa mukisa. Bye.